Atugobera ku mukutu gwaffe Muganzi.com Media Uganda nkwaniriza nnyo n'olunaku olwaleero era n'enkwebaza. Webale kutulondayo mikutu emingi. Manyi YouTube eriko emikutu miyitirivu ddala naye gwe n'ogamba nti nze siva ku .com Media Uganda, nze munnasingo era nga olwaleero njagala kusosootolera programu eyitibwa Tomulinda Kufa. Programu eno ewa abantu abo abalinako we batuuse mu bulamu omwaganya okusiima abantu ab'enjawulo ab'enkizo ababaddewo mu bulamu bwabwe abasobodde okubaako ettaffaali ery'enjawulo libagatta ku bulamu bwabwe ne babasobozesa okufuuka ekyo kye bafuuka. Programu eno nno tetunuulira bayimbi bokka, etunuulira abayimbi, bannabyabufuzi abalinako we batuusa ab'amannya, bannabyanfuna, bannabyamizannyo n'abalala. Kasita tulaba nti asooloobye era alinako watuuse, tuba twagala okumanya baani abali emabega w'obuwanguzi bwe. Nga ku mulundi guno olunaku olwaleero tuzze ne CEO wa bandi eyitibwa Ligase, omuyimbi wammwe gwe mwagala ennyo bulungi ekyenkanidde awo era nga bw'omwogera erinnya oba oluyimba lwero yali ayimbye munnaffe gwe Munnayuganda omutegeera bulungi era nga omusajja ono si mulala y'omukulu Umar Mwanje, CEO wa Ligase Band ow'ekyejo. Ssebo Umar Mwanje. Wanji. Ekyejo kino nakirabira nnyo ku nnywanto ze nayo taata. Enywanto ero sitambudde nayo naye nga njirina. Mubeera mu mata gange. Okay. Yeah. Twagala olamuseeko ku balaba.com Media Uganda. Osobola n'okubeeyanjulirako abo batakumanyi kyesusuubira nti tebaliiyo. .com Media Uganda. .com Media Uganda. Nze Umar Mwanje ow'ekyejo. Oli owammwe okuva ku Kanyenye nga kadde mwana wa Musajja TV omuddiiro Nabimpa akafu buli omu alina engeri akayimba ke gye kamukwata mu Sweet Muula n'obuyimba obulala bungi. Nze njagala wa kyejo. Oyagala wa kyejo. N'engeri gye wankwatiramu ennywanto. Oh my God. Anti nayimba kyendi. It's my true story. Ngo ine ekyejo. Ine ekyejo. Okay. Bintu bingi nnyo byenda by'obukulu. Era abantu abamu n'endowooza bali mu kumbonyaabonya. Naye nga obulamu bwe bulina okutambula. Kati ebintu mbitegeera kati nti omuntu akeera n'agenda n'anoonya ssente. So ng'ate nze nazuukuka nga saa 6 kunywa caayi. 6? Kunaaba maaso. Kunaaba maaso nywe caayi. Mama wange yalekeraawo okunnaaza nga nina emyaka 14. Kiki ekyamugoba okunaaza nga oyina ebyenjawulo ebitandise okujja? N'agamba alekooti. Ono kati afuuse musajja. Okitegeera. Tekikola. Omwana w'emyaka 14 aba mukulu. Myaka 14 nze mama wange yali akyannaaza. Kubanga n'okulekeraawo okugamba nti nkojoba ku buliri ku myaka 13. Ebimu okyabijjukira. Ebimu nkyabijjukira. Ekyokkojoba okyogedde n'onzijukiza. Nange nagukola. Nali emisonso. Emisonso waliako ku misonso? Gyegitya. Zino muzimanya bw'ogulya kubanga nseenene. Omusonso. Bw'ogulya mbw'olekeraawo okkojoba ku buliri. Gye gyakutaasa. Ne basala amagezi gonna naye kuba kyatuuka butuusi kiseera. Kiseera kyatuuka butuusi. N'agamba. Kale kati olunaku olwaleero omukulu CEO mumulabye bulungi yoyo gwe tuli nayo olunaku olwaleero twagala okumanya abantu ab'enkizo mu bulamu bwe abamuyambyeko abamutaddeko ettaffaali okulaba ng'afuuka kyali Umar Mwanje ow'olunaku olwaleero gw'omanyi. Bantu kyabo benjagala twogereko tubasiime tuleme kulinda kaseera ng'oba oli awo ne by'obasiima tebakyabiwulira. Abantu abambeereddewo mu bulamu bwange bangi naye mulimu ab'enkizo. Nze okuyimba kwange kwali kuzibu nnyo kubanga nazaalibwa mu famire abatabbuliiki. Entabbuliiki okuyimba tekukkirizibwa, okuyimba kyenyinyalwa ewaffe. So navaayo ne njija mu Kampala ewa maama wange era maama wange oyo eyanziguliranga ssaawa 9 ssaawa 10 n'ambuuza mwana wange onziguza ssaawa zino naye oli kubayo oluyimba n'endumanya ndikulabako ku TV ndikuwulirako ku leediyo. So nakoleranga kigambo kya maama ekyo kyannyingira nnyo mu butwe kati ng'ate aba famire na ssaawa zino ewaffe tebalaba kye nakolanga eky'omuwendo bagamba saitwani mwana yalemera mu saitwani yali maama ye yakuzangamu amaanyi. Maama yanzamu amaanyi era waali nakati era maama yagamba ng'oludda ofulumya
okitegeera kubanga taata wange yali ekituufu naye yali supportive gyendi naye ng'aba famire bamutaddeko akazito ate taata n'afa kati nembanga mu famire nyinza okuba erimu abantu 5 naye ninamu abawagizi 6 famire yange erimu abantu 5 abampagira kyenkola bali 6 ya era nze ne ku kitundu gye batuzaala ati ekyalo kyonna kiyingira endongo nga temuli wa famire wange no so kyekyo siyinza kwerabira maama mbeererawo gye yambeererawo okubanga ngumya n'okumpa amaanyi kati omuntu owokubiri lindako nga tetunava ku maama waliwo akaseera kogamba nti kano ko sisobola kukeerabira ako ko singa teyali maama nali oluusi ntandise okutendewalirwa nalibadde sikyali mu ndongo kakati nayingira ebyokuyimba nga nsoma kati nga nina okugira okubibalansinga eno nina osoma eno nokukola ki kyokka ate nga bw'ovaayo ku ssomero olwo ogende gye bakutendekera ebyokuyimba ebyo kakati nga ŋŋamba maama nti naye okusinziira ku ssaawa zenva ku ssomero ebyokuyimba bino kangira nkola ki mbiyimiriza naye nedda engeri bali gye bali beekawungeezi ojja gendanga ekawungeezi buno obudde kati gino emirimu gyawaka bano banna abalala banaagikola naye gwe osobola okutuukiriza tomanya kubanga nze bwe natuuka mu S4 mukulu wange omu gwe nalinzirako ye yali yasoma koosi kuba buli maama gwe yatuusanga mu S4 ng'amugamba oyagala koosi ki oli n'agamba njagala okuzimba njagala okubajja njagala okukola ki era byakola ye yakisakisidinga kati ate nze mu S4 mwe nakubira oluyimba olwasooka olwawaguza baluyita kanyenye ng'akadde kati maama n'agamba ya kati ate munange okubye kanyenye ng'akadde oluyimba nduwulira luvuga oli musiniyafo ndi mu S4 oba ng'ewedde ndi mu S4 naye nga ngimaze mu kutuula awo mu faaka mwe nafulumiza oluyimba 2025 kati maama ye n'asalawo gwe n'akutendeka ki n'akugamba genda oyimbe kuyimba ofunye entandikwa genda okole ki oyimbe maama yawulira ati oluyimba olwo nga lukutta abantu maama yabeera musanyufu nnyo naga mwana wange tongiye kubanga bwe nali mbiyingiramu yagamba nti kituufu bali abafamire tebakwagala oyimbe naye nze nkukiriza genda naye manya ekintu kimu mu 9 abayimbi bonna baafa siriimu oyingiridde mu bulwadde ekyokubiri toyimba ebintu ebinaawemula nga banaga omwana wa nayiga so ebintu ebyo nabinywererako era oluyimba olwo lwamusanyusa nnyo n'agamba omwana wange ate bandi mwe nali nerufuula ekivulu nga bwe munaaba mugenda okukola nga posita eriko kanyenye ng'akadde nga alabako bayali tikirumira erabako abayimbi abalala naye nga batuimbye luyimba lwa gwe muyimbi omunene aliko mu kaseera ako essanyu kakati awo amaanyi we gamuddiramu abaali bagezaako okulwanyisa okugaana okuyimba bwe lwafuluma reaction yaabwe yali ab'omukyalo ewaffe baakubanga abafamire yewuuyo babuuzanga bwe babuuza Yesu Kristo bwe yajja waliwo abaga nti yoyaze oba waliwo omulala akola ki oba waliwo umalumwanje ayogerwako omulala gwe tumanyi oyo owaffe oba umalumwanje mulala abaali bagezaako okunwanyisa bagenda okuwulira nti ye oyi yennyini owaffe omwana abantu abasinga baagala okutwenyumirizaamu nga tulina okuwe tukoze eki naye wali we tubeerera nga tuyoola kasasiro tukola ki abatayagala nakumanya nti oyo nina bwe mmuyita so kati awo batandika okugamba era nakati boogera nti oyo gwe mulaba ku TV oyo mutabani waffe omaze okubaako wootuuka ku sayidi eyo yina gw'ojjukirayo eyali akuleddemu ennyo okukulemesa ng'osobola okwogera omuto nakuba oluyimba baluyita nabbi mpa akafo obwannabbi omusajja bumpe
tutuule babiri mu ntebe. Kati ngenda okuwummula mu kyalo waliyo Juma n'atuuza omuzikiti Mulamba. N'agamba ne bateeka taata ku nninga omwana we yeeyita atya Nabbi nga Nabbi Muhammad yasembayo. Awo ayingiridde obusiraamu. Weeyita otya Nabbi omusajja? Ng'ate Nabbi omusajja tumanyi omu yasembayo Nabbi Muhammad kati gwe seba oli Nabbi nga bantuuzizza mu kakiiko manyi famire ino omuzikiti gwa famire obitebye otyo ne banyonyola ne bagati bannange Kamiliyoni si ye Nawolovu Kamiliyoni binnya naye tekitegeeza nti okweyita Kamiliyoni talina mannya ge. Mugamba nti kati kino twayimba neeyita Nabbi omusajja n'oli neeyita Nabbi omukazi yali just art ng'omuntu bw'anajja ye ne yeetuuma erinnya ddala oli neyeeyita Lizadi oli neyeeyita ki byaggweerawa. Taata n'abagamba nti omwana wange mumukole ki omuleke nga taata akyaliwo kubanga era mu ebyo byafuuse tewaliwo kye mumugasseeko yabaatulira. Yes mumuleke ayimbe bibye namwe mukole byammwe era ne bandeka naye era nakati era kibaayo kagira ne kayitamu omwana oyo waayo odde eri Katonda kwegamba bavoola okuyimba. Kale abatugoberera tukyali mu program tomulinda kufa twagala okumanya bantu kyab'enkizo abalina kye bagasse ku bulamu bw'omuyimbi owa CEO wa Legacy Band kati wetwogerera omuyimbi Umaru Mwanje yayimba obuyimba bungi nnyo nga bwazze abunokola ate naawe nga bw'obumanyi kati njagala omuyimbi tusooke mama tumuteeke ku bbali twagala omusiima olw'omulimu omunene gwe yakola okugumya n'okusapootinga mu mbeera yonna. Ani omulala gw'osobola obuteerabira? Siyinza kwerabira omukyala bamitaali Kirumira. Harriet Kirumira yayimba onkubiranga ku ssimu boosi w'enyweze wakuguka mu busawo oyo be bampa omulimu nga ndi katu omulimu ngomaze okukuba hit ene eyakade era nagikubira waabwe. Nayingira mu kibiina kyabwe mu myezi 6 nenkuba oluyimba olusooka ne lukwata naye yambeererawo nnyo kubanga bandaga ekyokukola banzimba ng'omwana eyo Harriet Kirumira ne babeera nga bangayidinga bakola bati ekituufu nagenda mpandiika ennyimba naye nga balina okubeera nga bansomesa wano okola bwoti wano okola bwoti wano okola bwoti n'okundaga nti okuyimba tojjaamu ng'ononye ssente ne bakindaga bandaga nti okuyimba it's your talent sente zinajja zijja luvannyuma sente ze zisangawo talent naye bw'okulembeza nti ozze kufuna ssente oyinza talent yayinza okukulema era nze nayimba mu BUD kibiina baali bakiyita BUD production naye nga sifa nnyo ku bya ssente naye bw'onnyima microphone bansanga mu manju nga nkaaba kati so yambeererawo mu mbeera yonna n'omwami baali bamuyita Abbas Senkubuge yaliwo mu biseera ebyo nga manager so omwami oyo era ye yantwala ewa Dokita T mifakiti ne Dokita T yambeererawo kubanga alubamu yakadde yonna yagikubira bwereere nga sisasudde. Dokita T ono yatera okuwandiikira abayimbi nga Betty Mpologoma bangi yali producer ow'amaanyi mu biseera ebyo kasiwukira kakati akuba ennyimba zange ku bwereere era ye yazisunsulamu n'agamba kanzikube bwe mmala okuba alubamu nze nja gitunda nzijjeku ssente zange omukyala bali abasooka okuwa omulimu bw'ogambye tumanyi nti mu bbandi eyo wabeerayo enkokola nnyingi wateekwa okubanga naawe olina okusomozebwa kwe wasangayo naye twagala nnyo okumanya moments ezo omuntu zayingirirawo n'abaako engeri gyakuwa omukono obadde otuusa okutendewalirwa twandyagadde ogabaneko naffe ku moments ezo. Moments obuzibu bwe nafuna nti abampa omulimu baali bazinyi oba gukirako nga nyendawo okusaba omulimu baali bazinyi ne bantiizinga nnyo ne banzinisa ate gwe tobisobola oyimba buyinja amazina gaabula naye ate nga sibe baboosi baagala kapera
byonna baagala okuyimba baagala n'akamazina nga bw'ozina nenyimba muvuka baali bamuyita Loni n'omulala baali bamuyita Akimu nenzina nenkola ntya kubanga omuntu azze okusaba omulimu kye bakugamba kyokola ne bwe baali ngambye yavula wandiyavudde kakati ebyo byonna mmala okubikola bagamba naffe boolaba wano tuli bakisaati bamaze okukunkumulamu amazina naye omukulu nti ojja kudda enkya omulabi sikatoosulewo kati okwo kusomozebwa okwo kwagira naye nabasonyiwa kubanga baali badde ate bangoba naye bampa amazima tuli naye enkeera jangu omukulu ajja kubaawo. Njagala kumanyako ku kaseera ako ng'omukyala oluusi osanze okusoma waliwo akaseera k'otasobola kwerabira ne mukamaawo. Akaseera keso anti kakati awo na process eyo ngenda okudda enkeera mulabe nga waliwo abazze okusaba omulimu bawera abiri. Oli wa abiri mu omu? Ndi wa abiri mu omu olwo bifuuse bya interview. Kitegeera era mukama wange oyo omukyala agamba nti kakati awo engeri gye mufuuse bangi bateekeko wali ebyuma mutulagemu oddamu bye wabadde mujjo. Yes. Ng'oli mulala awo nze simanyi kuzina bulungi naye nagamba nti kakube kwekunkumula ngenda kwekunkumula afadhali nfa. Era nayitamu twayitamu aba nayitamu nze n'omuvubuka bamuyita Kamya. Interview n'oŋŋamba ey'amazina nze oba onzise ekyamazima obongobye gaalemanze. Nze nange sigamanyi naye nagamba wano okuyitawo oba kwekunkumula nzijjayo n'ag'omubuto otyo so kwe kuyitamu awo naye we nayingirira nga ndi myaka 16 biki natumibwa nze gwolaba okulira ku kyayi genda oleete kyayi genda ononere chapati genda oleete ebindali simula emizindaalo so embeera eyo olw'okuba nti ekintu nakiyingira ndi muto saabirabamu buzibu wabirabanga nze nga essanyu lyange kukwata akazindaalo mpe nyimbe ne bwonteeka mu namba 2 zaawo oba omaze so ebyo byebimu ku bintu bye nakola kimpozi okusomozebwa okusinga kwajjawo awo nga nkubye oluyimba olwa kanyenye nga akadoo lukutte waliwo abakirabo obulungi waliwo abakirabo obulala ddala mu kibiina nti okuyimba kuzibu bwekuti bategeka show awe Nansana baali bayitawo ku Zalex tutandika show ng'ekibiina naye waba wakayimba abayimbi aba amaloboozi ne gava mu audience tubakoye twagala kadde oli ayimba bamugamba vaayo show yakatandika myaka 16 kakati bano bayimbi bannange wadde baali bakulu abamu nga bamanyiddwa tekyabayisa buki bulungi era bajja manju ne bagamba baagala gwe munnange eyayimbye bw'oyimba mwe mukola ate tewayimbye akadde olwo ntandika okutegeera nti okuyimba kuno kwenyingidde kuzibu eddogo waliwo n'otya ekirungi nti bange entonde ekikula bwekityo teziyinza kubulamu era bandi yatuula yasooka awo neetuulamu mala emyezi 3 lwaki lwekyo ntondo ye ate boosi wange n'atabuka ne bali ate nga ne bali mpagi awo kati n'abulemererwa okulondako okusooka okutereeza ekintu abantu nga baguddemu nabe waakadde Nansana ku Zalex ekintu ekyo siri kyerabira naye nga bajja ne baŋŋamba sebo gwe basaba gwe muyimbi mwe muyimba ate ffe tukyayimba ngamba kati ebintu ng'olwo obudde bugayegaya bakadde b'okukitundu batabusi olwo buba alina nnyimba ki zireke tozimenya toleeta mbeera naye abawagizi abo balaba ekyo vulaba akafeero yayimba naga zisudde bangi awazibu enduulu abawagizi abo basobola okussa
bali nabo baali bamaanyi era nga mbawa ekitiibwa kuba baali bakama bange mukaseera ako gwe wali oliko abawagizi bagamba muveeyo ffe twagala kadde tetwagala birala byonna ekigambo kyekyaleeta obuzibu abamu no ne batandika n'oddusiba ku Ronald Mayinja nga balowooza lulwe era okusomozebwa kwali kungi nti ebiseera ebyo nga vidiyo bw'ofulumya olumba vidiyo tefulumirawo wabula bawulira kadde kakutte eddoboozi bawulira ng'oli kati ekifaananyi kigenda okuvayo nga bakugamba vaayo si yeggwe twagala Mayinja nannyini w'oluyimba aliwa muleesa akalenzirenzi wasoomozebwa nnyo kakubuulire kati ate nekijja nga ndi waka banga nze natandika okuyimba emyaka 16 nze emyaka 16 nali sinnasalirawo sente zange era sowakuga nti saazifuna naye nga ziba zakunywa kwambala kugula simu esinga kuwa ku baganda bange okunywa otegeeza ki nga bwe munaagula soda emyaka 16 nga bw'ogimanyi n'eddiini kwambala mpale eziriko kulabika nga yeggwe basisita bange mukwate nze sizanyirwako maama olunga aliwa maama kwatayo sente nga sinnazifuula nnyo nga tonnaba zitegeera kikyangira omanyi wadde nga kiyamba nnyo ebyamaanyi byonna bikola ng'oli muto naye ate abasinze okukola ebyera ebintu ebya buto ne babikuuma abasinze okubikuuma ndowooza be babifunye nga bakuzeemu kale twagala okuvaayoko eyo oba ng'okyalina abalala b'osiima simanyi abalala b'ensiima sinza kwerabira Pastor Yiga omugenzi kuba kati ekibiina ekyo kyatuuka ekiseera nga nsigaddemu ne mukama wange omwali etukirumira bali nga balazeewo bagenze batondowadde abamu baweddeko kati abala bafunye ekiddako Pastor Yiga agamba bandi eno tugigatte ne Magi Kayima ne Revival BUD production bagigattemu Magi Kayima kibeere Revival versus BUD kakati bwe bakikola bwe batyo ffe oli yatukwata bukwasi nga bakumugugu n'atuleeta ewa Pastor Yiga nze ne Harriet Kirumira netusangawo Magi Kayima ng'akubye akayimba eggwanga lya Uganda awo netukola basatu noleeta akadde kati yali BUD neefuuka Revival bagirivivinze BUD kyaggweramu omwo bakiriira omwo nekifuuka Revival ate nayo neekwata naye era nagenda n'empisa zange banze saabeeranga nnyo basigala bakutuma Pastor Yiga yanjagalako kubanga omwana omuntu mulamu omwana omukkakkamu kola bwoti n'okola oti era kyova olaba yagamba nti muyimbi ki sobola okuba oluyimba ng'okwana nabbi kwekuba olwo oluyimba nabbi mpaakafo olwakuviirako akabaseeka naye era nga nasangamu Kayima ngaera nako kawala tannakula nnyo tannaba kufuuka mukazi emyaka gyegimu netukuba olwo oluyimba nabbi mpaakafo awo Revival netandika mu 2008 omukulu oyo omugenzi Pastor Yiga ogambye tosobola kumwerabira byankizo ki byolaba byeyakola tafaali kiri yakugattako ng'ogyeko okuleeta mugundi mu Revival okulugatta mu Revival nyinza okuba ng'ogyeko Magi Kayima yenze muyimbi mweyo bandi ey'ensigo omusajja gwe yateekamu ssente ze naddala oluyimba lwa nabbi mpaakafo yaluteekamu ssente n'alupika nnyo kuba nalukolera mu Dream Studio ng'ate omusajja akutereeza n'akugamba nti n'akugayidinga ku stage olina okukola bwoti era susuubira nti waliwo yava ekawaala nga ku stage akola bubi banjawulo bonna yabatendeka kuba banjawulo performance zaabwe kati teyakoma ku olwo yeyaŋŋamba nti Umaru mwanje va mu mayinja sooka oveeko okwo mu mayinja abantu babuzaabuzibwa nnyo sitayire eyo sooka ogikole ki olabye nabbi mpaakafo bwe lutukoze abantu bonna nga babuuza mayinja sooka okole ki tuula wansi okkakkane tukoleyo ekintu ekyenjawulo abantu basooke bakwawule
eyo mayinja oliddayo edda. Naye ng'okufaananamu nga mayinja wali faaniwe nnyo oba kyajjabuzi maloboozi ne gafaanagana? Ekyamazima kyajjabuzi naye ate nga n'omuyimbi oyo nga mwagala nnyo. Omanyi omuyimbi bw'oyimba sitayiro efaanagana eyiye. Oluusi eddoboozi lijja ne lisika ate ng'omwegomba kwegamba ne bibuzaabuza abagoberera. So kati Pastor Yiga kye yannyambako kwe kwatulira nti sooka omuveemuuko katono. Jjukira ebiseera ebyo nga w'amaanyi yali akuba nga ye Eagles kumpi yali akuba mayinja kati nga tulina bw'ono omuwagulizaamu kati n'aŋŋamba kubayokko kadongo kamu. Bw'onookuba kadongo kamu bajja kwawula kuba mayinja takuba kadongo kamu. Kiraba kati bwe banaamala okutegeera then olyoka oddeyo mu sitayiro gy'oyagala. Byonna Pastor Yiga yakuwabula yampabula nga ngamba ekinaasoboka ng'akwata jjita yennyini kenyini ng'agamba nina ekintu kye nalowozezza abantu bakaayanira omwana aba waani oluyimba olwo lwakuba kubanga oyogeddemu nabbi Mpaakafo lwakuba kituufu olw'omwana n'akadde ezo ennyimba zakuba kyenyinza okugamba mukuba akwata jjita luyimba tulumala tugenda mu Dream Studio oluyimba ngamba nayimba kadongo kamu tandikiddewa ani anaamulaba n'ekirala sitayiro mwentereka engoye mu keesi gw'abadde amanyidde kiri obadde omanyidde akaweweevu engeri gye kiri nti mu kuyimba tunoonya kuyitawo naye nja bisobola nga tugenda nga tulukola nga oluyimba munene nga lufuuka oluyimba nga lufuuka naggwano nga luwaguza buli wamu. Ekyo kikoze tukubeyo olulala kwe kuba oluyimba lwe bayita TV y'omuddiiro TV y'omu kisenge ate era nalwo lwakola kyenyinza okugamba kakati olwo nalwo tulugatta ku mwana wa musajja mwana wa mukyala kati omwami oyo yandaga nti sisobola kuyimba sitayiro emu. Yagamba omuyimbi olina okubanga oli nyoto ng'ojja mu buli mbeera. Yes. Bw'aba bandi muyimbe, bw'aba alaga ng'akuyisaawo nga mulungi muyimbe, bw'aba nga ogundi muyimbe. Ekikulu kasita kiba kirungi. Kasita kiba nga kintu kiki kirungi. Era yanzimba nnyo. Tosobola mwerabira era ndowooza tusobola ogamba nti awummule mirembe kubanga Pastor. Kati biki byotuuseeko byolaba? Kubimu ku byentuuseeko nina kati essaawa zino nina abawagizi abali ebweru nina abali e Uganda nina obulamu omuntu bwe yali badde agamba nti atirisitiko oli yaddeko ndi yaddeko ng'omubi omweru kati bwe ndimu nti omuntu osobola kati okugamba nti oyina bandi n'oteekawo ebyuma ng'ebyuma ebyo bibyo oyina ne bandi nga bwe twayanjudde nga bibyo ekyo ekintu kikulu nnyo essaawa emabegakaawo kwegamba bingi nnyo byenfunye bandi yeri mu mbeera ki bandi mpya naye ate ekola kubanga yatandika 2023 ne tutandika n'obuzindaalo buno obwa CD naye 2024 ne tugula ebyuma ebya live kati tukuba live music ebaddemu abayimbi abatera okutuwerekerako abakazi b'ekkapo Hajati Madina yalimu naye Madina yali ayagala kuba mu Cuba ne tusooka ne tumuleka kati abayimbi abasinga mwebali era talenti zaabwe kati abato ate nejja nga nkuza talenti zaabwe abakula baba basobola okugenda ku stage ababulamu baba bakyatendekebwa bagira baba bakyatumibwa ebyokulira ku kyayi gendo leeta obusapatu bwange okay nga bw'oyiga kale obubaka bw'obusembayo ng'oweebaza abantu bano mu bufunze nga bw'obakonyeeko n'ebigambo ddala by'owulira ng'obijja ku mutima ng'obyebagamba naddala bakyaliwo obubaka bwange eri abantu bonna abankwatiddeko
Mama wange ajja ati kyemanyi kati oli mu kisiibo naye Allah akumpangalize ngira nkyakulabako ali yetukirumira kyemanyi kati wadda kyankwanze eyo gyowangaliza obulamu bwo naye nkwebaza nnyo ebintu byewankolera nebaza nnyo Dokita T kubanga yaligambye nti oyo mwana mumufulubye wano nze ebyo sidiiringa nabyo naye yanzikiriza nampa omukisa ate nenebaza nnyo infacti omuzungu ebadde neerabidde ndowooza yali Mage Kayima nayogera neŋŋamba nti Mage Kayima mu revival band buli eyayimbayo yeyasalawo ayimbeyo buli eyafulumya oluyimba mu revival nga yateekako sayini yeyasalawo yeyateekangako sayini ekola ate Pastor Iga kale so mwebale nnyo mwebale ddala nawe Mage Kayima nkwebaza era ekirala nebaza nnyo abatiimu Umaru Mwanje bambeereddewo nnyo abo bafans badai hard zibange bapika ekintu mu mbeera yonna nkwebaza naawe okunkyazaako ku .com Media Uganda bane mukama abanjagalire kale oyo yabadde omukulu Umaru Mwanje mwenna abagezaako okumuyamba mu ngeri emu oba endala ngaffe wano ku .com Media Uganda tugamba nti mwebale nnyo mwebalire ddala bangi tukimanyi nti babuukira etokota balandiza kimeze naye mwebale kubeerawo mu kaseera we yali asingira okubeetaaga programu eno tugenda kubatuusangako abantu ab'enjawulo tutandise n'omukulu ono Ssebo tukweyanziza nnyo mu show yaffe esookedde ddala nze Munnasingo temuko watugoberera girabe subscribing liking commenting ate teweerabira ku sharinga musiibe bulungi